Inside Story Uganda. Real source of political updates. Wa mukamyufu kaabwe eyo ye political reality ey'ebyobufuzi bwa NRM. Remember, lining up tewa bantu ddembe mu kulonda. Internal party politics si kyangu era NRM tugisabire ekiyitemu. Ye Kenneth Mutenyo kuva mu kibiina kya Democratic Party. Yes, Rasta. Yes, Rasta man. Njagala tugaziye bitwala bye bina implications ki first of all ekibiina kyamwe nga NRM but also eri ebyobufuzi bya Uganda okutwaliza awamu given nti mu ekibiina kisinga obunene mu ggwanga. Webale nnyo ekisooka waliwo okumanya nti nno on board waliwo abajja by age onokutegeera nti nno age yo etuusewa age physically ne age public life mu politics n'ebirala. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri njagadde okutegeeza bannange nti nno mukyala Kadaga ye ali second revolutionary. Fe abamu abasooka nze nyingira ekibiina kino 1983 nga kadoogo naye bo bajja nga NRA emaze okutwala obukulembeze bw'eggwanga. So they were the first cadres okuyingira. So bwagamba nti nno longevity n'ebirala abamu ffe tubadde longevity oyogera biki nze mbaddemu sibeerangako wantu wonna naye bo bakuze ne bagenda bwe batyo naye ffe nga original cadres tumenyenyekea. Waswahili wanasema I'm happy that Captain Babu anaelewa Kiswahili vizuri kabisa. Sawa. Tuko salama tuko wetuli tubaddewo atenga abali kadogo nga nze nga nkyali mu S2 wetuli naffe tubadde loyal all throughout. Ekyokusatu appeal of enclaves, enclaving the party, that's very wrong. Yesterday sebo bw'oba olaba fe ababaddeyo nga mukyala Right Honorable Kadaga ataaka yabadde ku person of the president. Person of the president. Yes, bannamawulire babireese fine naye fe ababaddeyo nga ye ayogera n'ettima ate nga liri ku person of the president or person of the chairman. Nga munange bwayogedde singa you can't convince your colleagues in SEC twandibadde tukola tutya okiwulidde era ne chairman abawadde ne alternative if I go through I'm also a candidate olaba nti nno naffe neki twamuwadde ne tugamba gwe kati ye chairman tukwenda osinze gwe kati ye flag bearer waffe tukwenda osinze tuwenda osinga omanyi nti nno sinti nno kantu kamuko ka yes essira mulitadde ku kifo kyokuna kino kyokka naye bingi bikyo twayisiza oba ne tuconfirminga okyokulayininga ne tugamba yes it will be voting will be by lining and how lining by sub-regions 21 sub-regions bwetutyo bwetwakoze ku bimu. So creating enclaves, not power centers, possibly power points, I should say, power points. Si kirungi mu party. Si kirungi mu party. Era eyo Kenneth Mutenyo kiri kyayogedde kubanga abadde ageraageranya ekyali mu kamyufu k'ekibiina kyammwe naddala kubaka bwa parliament. Yes. Abantu abali batunuuliddwa ennyo nga abaali batawagira mukyala Kadaga tebaakola bulungi mu kamyufu ako. Kati akwataganya ebyo n'ebigambo mukyala Kadaga byayogedde n'abyoleseza akalulu ke tugendamu. Those fears that the party is likely to perform quite badly mu kalulu ako. Information is okay. Kati omuntu yasinga okubeera targeted n'enkambi eyo yali Honorable Engineer Moses Magogo, the husband of Right Honorable Anita Among. Yawangula n'ebitundu nga 87 ku 100. The talk eri mu Busoga nti abayite bawagira ono be baagira balowooza bulowooza ebyaliwo ebikadde. Abamu kwabo bwe mulaba abaawangula nabo oyinza okuba tubategeera bulungi. Omanyi ennaku zino abantu mu byobufuzi bamanyi obbizanya. If Magogo had lost that election,
that topic would be respected. Honorable. So olina okukimanya nti nno nga bwe ŋŋambye powerpoint zibeerawo era right honorable Kadaga byakoledde e Busoga biyitirivu ekyo nkikakasa so balina okumuwaana municipalities manyoveeze Kamuli Ganga wa there is that respect ate nze mwami Kungu soogera bwogezi I travel there mbaddeyo ntambuddeyo n'ebirala nempulira ku bantu abeewansi kituufu kyoyogera nti nno era mwami Mutenyo kyayogedde ka element yako mwekali naye that is what I said enclaving Busoga era yakyogedde teyayogedde nti nno ekirala kyonna simanyi oba words ki naye she was very selective community meaning in other words the sub-region of Busoga community ye kyeyayogeddeko ekirala ssebo entalo zino zibaddewo kyokola ku luno kirijja nekikukolekako naggwe wali okyali muto nnyo entalo za right honorable Kadaga ne her excellency the retired vice president Gundi Kazibwe zaali zitya entalo za right honorable Kadaga ne mukyala Margaret ziwa zaali zitya Lumumba zaali zitya bwe bityo bwe bibeera bwe bikutuukako gwe notandika naye bwatyo bwe yali mu power at the prime of power ebyo twabiraba so toyinza kwogera nti nno tetubiraba bijja nebikukolekako naggwe njagala nnyo speech ya right honorable Anita yabadde very level headed okiwulidde nga ye tagenda ku undermining anybody era njagala ngambe kino mu Bible sebo gwoli musiraamu naye ffe abarasa tumanyi nti nno abayigirizwa ba Yesu ba 12 omu eyalina okusikira Yesu mwami Peter batuuka wantu ne balwanagana ne Paulo okiwulidde so if you are talking about Christianity who takes furtherance of enjiri ya Yesu ye Paulo sebo so Anita abakajja amaanyi mapya ideas mpya kululi ng'olaba mu parliament weetuli naffe bakadde ate nze siri mukadde naffe bakadde Kapiteni Babu mukadde naye kululi nga right honorable Kadaga ali mu parliament ng'olaba entalo nupu yakavaawa Mukadaga mwenyini mu parliament nga bakubaganira awo ne ku meesi ne bakuba abantu awo mu ntalo okyalaba entalo ezo ez'okulwanakana physically mu parliament teziriiwo lwaki oyo omupya gy'ogamba nti nno Anita naye alese cohesion ya parliament gundi sides zonna whether the left or the right or even the center okiwulidde sebo so tulina okusiima ebintu ebimu mwami Mulindwa bino byetulaba okuwanyisiganya ebigambo okwesoma and I'm putting that in quotes okweyogerako n'ebirala kuyina bearing kiku future ekibiina kimu bali oluso n'akalulu ke tugendamu akabona ngenda kuddamu nekkiriza nsooke nsiime Honorable Joyce Bagala for the first time okusiima NRM okuteeka abakyala ku mwanjo. I've liked it. Era bwannyonnyodde nti kakati abakyala naye kennyini ali wano ng'omukyala to credit the NRM government. Honorable, thank you for that objectivity. Ekyo kikulu nnyo era kikusanyusizza nnyo. Kubanga nkyagadde okumanya nti bakyala NRM yabateeka ku mwanjo. Kyogedde bulungi Adam. Abakyala beerwanyeeko. Ekyokubiri nze sagala kukkaanya na senior Honorable Babu nti twenkanankana. Ne bwe mba ntudde wano abambi bana babiri bentudde wakati bonna bali waggulu wange. Tuyinza kwenkanankana mu kalulu nti bwe tugenda mu box nteekayo kamu ne Honorable Francis Babu kamu. Naye Honorable Francis Babu oba omurankinga ne Rogers Mulindwa bw'otuteeka awamu titwenkanankana oba nnimpi. Era oba onkinaggukira. Era yakimanyi bwe mbanjogera naye njogera naye nga senior olusi mukubira ne mwebuuzaako bintu bya senior yani yes lwekyo abantu bano mu butuufu seniority is okay bwe tuba tukyogerako naye tuyinza kukozesa seniority kufuna before kakati embeera eri weetegeeza ki okusooka njala bagumyanga bannayuganda nti between now ne 27
wakyaliwo bingi ebiyinza okukyuka. Bw'ogenda e Kololo n'ogenda e Nakawa n'olaba ekiriyo ebipande abamu baagala nabiteeka ku waya z'amasannyalaze kwegamba oba otuuka Kololo fine time otuuke Kololo olaba ekiri wali naye byonna byonna tulina ennaku tubalambala enkya tugenda kulonda special interest groups abalonda bagenda kulonda Kololo bali mu accreditation e Nakawa nga ku luli nga tugenda mu byabali ku accrediting aba National Delegates Conference nga tugenda mu Kalulu ng'ekyo kikola ki kiggwa naye nkukakasa nti olaba nga twogera Kalulu kaba right honorables bano ababiri n'eryo n'obululu obulala obugenda okushokinga ekitundu kino eggwanga lyaffe oba ebitundu region mwe baba wakyaliyo aka central region wano abantu ke balaba nga akatali k'amaanyi aka honorable Kiwanda honorable Kasolo ne mwami Kalangwa kuliko abantu bataano actually oyina Kalangwa Moses oyina Kyeswa Hakim okuva mu office of the national chairperson of the NRM oyina Sewava Mukasa kale nze njogedde abasatu and others nako kakyaliyo nako jja kawulira tukyalina akaba entrepreneurs bannagagga basatu actually banna basajja balaba King Caesar waliwo Jaitana waliwo n'omulala senior presidential advisor in charge of trade and whatever basajja bonna kye bakola in meetings awomu yagamba nti abantu babatutte e Nairobi ne babakweka kooli bagenza kulaba mipiira gya kyani kamba akalulu kalimu ebintu bingi nnyo bagenza kulaba gya Kenya baali bagala kulaba gya Kenya so obwo obululu buli awo lwekyo tulina obululu bungi naye kitulowooza nti eddoboozi lijja kwongera okuvaayo nze nasiimye nnyo abantu bakkirize nti we bigaanyi ng'abantu tebakkaanyiza nga tugenda mu kalulu nga katukola ki nga katwawula ekirala nze abantu njagala bakimanye nti gavumenti yaffe eno yes ebifo mwebiri baseniors mwebali Honorable Francis Babu wano asobola okubeera ekifo kyonna kyoyagala kuba yaliko minisita w'eggwanga lino naye tali kati olwaliro talina kifo naye ate tulina Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo atabeerangako WNRM ne kaadi tagizangayo ya FDC naye gyali minisita Maama Mabira gyali naye kati ye yagize Amongi oli mukyala gundi gyali Bawo ye president wa UPC Mao gyali eggwanga bw'etyo weritambula Katonda alonda abakulembeze ne tukkiriza ne tukola nabo kakati abantu ekyo balina okukigumira awo wenzikiririzaamu ne honorable nti mbyakalulu twenkana naye mu bitiibwa byaffe ebya bulijjo mu butuufu abamu balina otusingako ate Munyagwa ye abyonoona bwonoonyi ate oba Munyagwa ayiteesaako ddi ebirimu egundi mbu there is no NRM after Museveni kale katukkirize nanyini era yagitandika bwe tulituukayo honalo Munyagwa mukama bali batuwadde obulamu tuliraba ekyokukola era argument yemu honorable Joyce gyakoze nti Mwami Museveni byonna mu kibiina the back starts and ends with him no ekyenjawulo kyokka kya Mwami Munyagwa kyandooza kyatajjaayo bulungi nti Mwami Museveni alina capacity ekumaakuma ekibiina kye ekiremye Kyagulanyi mu babaka 57 yajjamu dde ekyokubiri ekya DF ekiremye aba FDC abantu 30 bavaamu dda PFF kati Mwami Museveni ono bw'okumuyita byonna mu byonna alina obwongo nti yadde tusobola okuguguluba ne tulwanagana emabegaawo Honorable Babu abadde alina emboozi ze naye nga ssebo zikanga nga ziyuza alina byajjayo ne bagamba nti ffe mwena ali mutwogera what is nange kenyini mbanjogera ku muruka nga naye muruka yange njagala emmoto okitegeera kakati oteeka okugyayo ekikuluma otherwise osuffocatinga nakyo muli munda kyoddirira okukola ye Mugisha Muntu nga walking out of FDC ye Honorable Mpuuga nga walking out of ffe when we speak out kituyamba okunyweza okubeera obumu bwaffe. Okay, good. Do we want to know, Ashraf, nti Captain Babu naye mu kusooka yali ayagala ekifo kya first national vice chairperson yatya ki oba ne yatya humiliation eri mukolibwa Kadaga tandikira Captain Babu sebo niyanza abantu abalina empisa embi nze sibaddamu kali kangende ku kintu ekirimu amagezi Ashraf Kajiri watu wagani okusooka mukama wange mbale nja kututereze kino NRM oba ebibiina byonna biwandiikibwa
mu department ya gavumenti ne bagamba kino kibiina kya byabufuzi. So ekibiina kiri ku rekodi. Abakulembeze abalimu bayinza okujja ne bagenda ekibiina kisigalawo kuki ku register. Ekyo mbadde njala tukyogere. Kiyinza okuba nga tekirina maanyi naye nga ku register ki ekye kubanga n'ebyatandika mu 1952 bikyaliwo biri ku register. So that argument about NRM going yo ejja kusigalawo eyinza okuba nga terina maanyi gwe gwoyagala naye nga eri kuki ku register. Ekirala waliwo ebintu ebyogerwa nga tuli mu media mu Lungereza balina ekigambo beneath contempt. Waliwo ebintu ebiri wansi ennyo okubiddamu oba oswala. Kaakati kanze nziremu n'ekino kyembadde njogera naggambye saagala twogere ku mpisa z'abantu kubanga wano kasookedde tujja ndobwedda twogera ku mpisa ono yayogedde bw'ati ono yakoze bw'ati twogere ku kintu ekyandibadde mu kibiina. Constitution y'ekibiina egamba ki era ebifo byonna according to the constitution bisobola okwesimbibwako n'omuntu yenna. Kunabadde mpulira abagenze okunona gundi za president national constitution nalabye abantu bangi abagenze okunona okufuuka ba president eri abaganye wikewedde nga bali mu bibiri. Kaakati mu NRM wali abaagala okwesimbawo. Ekirala nze mugenda mugamba nti NRM mazeyo emyaka 40 nedda ssebo. NRM yatandika mu 2005 ng'ekibiina. Before that waliwo revolution mu Uganda wano eyatandikibwa abantu abaali mu nsiko ab'enjawulo ne different organization ezijja nezeegatta nezikola ekintu kye bayita movement kyali kiyitibwa NRM mu kiseera ekyo. Naye mu 2005 baasalawo basigale mu movement oba mu bibiina by'obufuzi. So kino ekibiina ky'ebyobufuzi kye tuliko nga ekibiina ky'ebyobufuzi kyatandika mu 2005. Mbadde njagala akantu ako tukoogere. Ekyo nga kimaze okuggwa mbadde njagala kwongerayo kino. Nagambye nze saagala kwogera ku mpisa z'abantu naye buli bantu bonna abeekansakansa njagala baveeyo boogere amazima. Ebintu bye nga bakola singa nabyo tubijjayo nabo tebalabika bulungi nnyo mu bantu. Abantu bano bonna abeesimbye baddembe okwesimbawo. Nabo abanga yavudde mu kibiina eggulo kati ng'alimu NRM waddembe okukola ki okwesimbawo. Kaakati ng'ekimaze okuggwa mbadde njagala nnyo tutegeregane mu bintu bino ebyobukulembeze. Naffe gye tukoma okusinza abantu baffe abali mu kibiina byonoona ekibiina tulina kubateeka mu kitiibwa olw'okuba bali mu kifo gundi ne gundi. Ekyo nga kimaze okuggwa mbadde njagala tukole ne kino ekirala. Tuleme kulaga nti twagala ono tumukyawa. Abo bonna tubaagala. Kaakati waliwo omukulu ono agenda nabadde nkanga nali sikanga nali mbagamba nti bye mwakola mu kamyufu byali bibi. Nze sisobola kusirika nga ndaba bakola ebintu ebyekyana ekitu nga byonoona ki ekibiina byogirako nabagamba. Kaakati nze bwe njogera ekintu mba mmaze siddaawo ate kubulerebukana bigambo bitakwatagana. oyogedde ku mpisa embi zino captain. Behavior. Yes. And my question is zigenda kukosa ziti ekibiina kyammwe ne bwe tulaga wali buli wantu wonna ne bwe kibanga si kibiina n'oba ng'olika nga muliwo abantu abalina empisa embi ewuwo kyonoona amakaago. Ne wana abantu abalina empisa embi boonoona ekibiina kyengezaako okugamba behavior etali part of the system eyonoona. Gye mukoma okweyisa obulungi gye mukoma okufuna ekibiina kyammwe okuba nti baga nti abantu abo beeyisa bulungi. So tulina okukyusa empisa zaffe. Yes, kiruma n'oba ogenze mu kalulu oli n'akusinga naye tekitegeeza nti olina kuva mu mbeera. Ate n'ekirala waliwo naawe wootuuka n'oga nti nabadde nsoma wano omukyala gwe bayita St. Teresa ono yali gondi nan ekarakita yagamba nti ababeeyisa obubi gwe bayise bulungi nga gwe bwandyagadde okweyisa. Ekitegeeza nti nga tunabagenda wala nze nandyagadde neeyise ntya ng'omuntu mu kintu ekyo. Ekituufu kiri nti waliwo abantu abamu
president oyo yayogeranga ekigambo demystifying nti okujjawo olufu tulabe ne demystifying buli kintu si bwe kibeera kakati nze nja kuddayo ku kino nti bino byonna bye twogera ekimu kyebaava ebibiina bateekawo ekibiina ky'ebyobufuzi kikole ebintu ebyo bibiri okusooka kituwe puroguramu bwe baba bayingidde mu bukulembeze kye bagenda okukola ekyokubiri ekibiina kirina okutunoonyeza abakulembeze abalungi kakati okunoonya abakulembeze abalungi in fact singa tubadde tugoberera ddala ng'abantu abalala bandyagadde okukola nga China n'ensi endala abakulembeze babayita buyisi okubeera mu kibiina abalungi ne babawa n'ebifo babayita biki kakati bwe tubanga tugamba nti eno sisitimu gye tulina eno sisitimu gye tukozesa erabika etuleetedde emitawaana kakati nga ffe bannayuganda sisitimu eno etuyamba ate by the way abantu abali mu byobufuzi bonna empisa zaabwe kumpi ze zimu bw'owulira engeri abantu gye balwana it doesn't matter kibiina ki balinamu obuyisayisa obutali bulungi akati naawe nzijira ne ŋŋamba nti eno sisitimu gye tukozesa ey'okulonda abakulembeze mu kibiina ntuufu oba twandibe tunoonyeyo sisitimu endala kubanga gwe twakugamba gwe gundi mu kibiina mutunoonyeza abakulembeze abalungi n'ogenda emitiyana n'oga nti nti waliwo abakulembeze abalungi n'ogenda ebusoga mulimu abakulembeze abalungi akati ekibiina ne kiyita abakulembeze abo okay kivudde luddawa kiddayo mu bantu baffe ab'edda bano abazungu baali tebannaba kujja abakulembeze twabafunanga tutya y'omuzungu nga tenabakola liberal democracy wali modern abakulembeze baabwe babafunanga batya yejjuuzi wano abantu abatuliraanye ab'e Tanzania bwe bali balonda n'agenda okwesimba ku pulezidenti bakikola batya ye bannaffe abunsi endala babikola batya tulina okutandika okujjawo kati empisa zino mu Lungereza kyandibadde baga nti zifuuse nuisance zitutawaanya lwa sisitimu yaffe tugitunuulire nze mu kifo ky'okumala ebiseera mujja kunsonyiwa abakulu bano abantu beboogerako nze mba nijja kubasaba bakakkane bombi bakakkane batuule wansi omuzungu agamba we need a sportsmanship spirit tubadde mu bya mupiira bwe guba guwedde buli muntu akwata munne mu ngalo ekiseera kituuse abantu abakulembeze batandike okubeera ab'omukwano mu kifo ky'okukyawagana Honorable Munyagwa bigambo bya captain biwuliraga nti bano at the moment bali badde bakkakkana ne balaba but at least as we speak yo NEC amanyi yagasinsa gagende mu delegates conference NEC amanyi yagasinsa mu delegates conference yagaye kusalawo okubeera eyo oyinza oga nti bw'otunulira amaanyi ga mukyala Kadaga ne okutiisatiisa kwakola I need to hear kyolowooza ku how it will affect ekibiina kya NRM mu kalulu akakabona. Mukulu Kungu, engero z'Abaganda zaali ntuufu z'abajjajjaffe. Waliyo olugero lugamba obusolo bweyunira nnyo gye basinga okubuttira. Ekibiina kya NRM kafuuka kattiro k'abannabyabufuzi ab'ensonga. Naye munnayi neewuunya oba Pulezidenti Museveni bw'ataba mugezi nnyo mulogo nnyo. Oli asigalawo ng'alaba bagenda mustemako omuntu ena asigala ng'atudde ati. Kakati beegala akole ki? Beegala akole ki? Akalulu kali aka Right Honorable Kadaga ne Right Honorable Anita Among Pulezidenti Museveni yakasiirinze. Ebyo bye yazzeemu Kadaga byokka. Oba abasajja bakola ki simanyi. Kati bundi delegates conference yona yawedde yagyonoonye. Ekyo Pulezidenti Museveni bye yayogedde byokka. Yabamaze abamulindo bonna kati kukyaliko alowooza kirala barasita bonna emitwe kati gyonna baagi. You see, no, nze nalaba Right Honorable Mama Mbabazi musonyi omuleeta mu kino nga bamuzikiza nga bazikiza ettadooba. Basooka Kyankwanzi yali Secretary General. MP omunaafukamira n'asaba President Museveni tukusaba jangu anoopoozi. Ne bakola resolution ekyankwanzi baali ba members
balinga bisatu something ne binding delegates conference yonna bonna bajja bagamba igwe kati President Museveni wataba mugezi nnyo alabika mulogo nnyo so ekyo saagala okimalireko na budde kugambye Right Honorable Kadaga ali mu departure lounge kakati neze nsekerera omuntu yenna ali mu NRM ng'asuubiramu obwenkanya Mulindwa alina accidentally kyakonyeeko nagamba nti waliwo omu ku beesimbyewo yatutte abalonzi e Nairobi olaba obulyako obwo obuli ku industrial scale maybe to be clear to be very clear yali King Caesar mwenyini oyo Mulenga he alleged singa okubuuza constitution tetukiriza bakabaka kwesimba oyo kabaka kubanga mu constitution baga nti bakabaka tebesimba mujagala kumanya munsonyi bannange si kabaka but he alleged nti owekitiibwa Haji Basajja yali atutte alina abantu batte Nairobi ba delegates tebajja kudda mu kaseera kabyakulonda neyeekubira n'enduulu bayithawo mu kibiina kakati kyembadde nkulaga Honorable Mulindwa gundi Munyagwa can you allow me information? Sure. Era ne Secretary General mu speech yekyogedde and the threat was we can even disqualify you for your candidature. What did he say? Yayogedde ki? Ku bantu abatutte okukweka in Nairobi. It was open. That's just information. So kyembadde ngezaako okulaga do you know how big delegates conference y'NRM bweyenkana nende bakugamba candidate omu yonna agibuzizaawo babanoonya tebabalaba yeyo NRM for you nabadde ne mutabani wange bamuyita Papa Rahman papa yambuuziza ayagala nnyo ebyobufuzi ngambe neddaddi mugamba nti NRM nzibu nnyo mu bintu by'obukumpanya kubba bululu kukola ki kyekigiremeseza okubba omupiira gw'ennamboole guno yeewuunya bwewuunya nti kakati mu bino byonna ebisigadde byonna we beesobola okukola balemeddwa batya ne batukubira wano n'ogwo ne tagubba ng'NRM weeriwo ne tawangula kale nawali bwe baatukola kakati isi ngezaako okola n'omwana omutola yakirabye nga dadi bana abasajja obulyako obubaliko mu kibiina kyabwe ne batuwangulira wano ne kubanga yalabye kali kantu katono okukakyusa result y'ennamboole Kadaga asobola okuteekawo embeera singa ekibiina tekimuwa kifo kino NRM nekola bimubusoga tasobola leka nkunnyonnyola kanko history wadde saasoma history kankujjukiza General Kaihura yagamba nti alina ba crime preventers milioni 11 President Museveni amuzikiza nga azikiza ettadooba Right Honorable Amama Mbabazi gwe tewalaba ku Amama Mbabazi Minister naliwo namula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nga ne juice amunyowaka bwayagala okunywa juice ode fulman la convoy nagenda okunywa juice nakomawo yagenda bamwanirizaako e Dubai towards the election ng'abaniriza president yaddako bamuzikizanga ttadooba agenda amunoonyereze leka nkunnyonnyole President Museveni wekituukamu NRM yiga buyizi bw'okola naye mwanyinaze kyakugambye nti yeewuunya abakyala abatayiga abasajja bano bonna bakapitaini Babu Bamulindwa barasta bonna bayiga bakola ne President Museveni oyo rasta bamubba akamyufu mu kalulu kali akagwa naye abadde kaada we NRM asingayo kuba omugonvu yes kubanga rasta bakutte ba junior bonna ne baba bwa minister rasta bamuyisako obuyisa bati bamuyisako naye yasigala mukakkamu kubanga yayiga mukama we oyo Mulindwa bamumme emmotoka naye empisa zaalina yategeera nti emmotoka yange gye bawakasajibanja sinzirawo najibanja yali eye gye bawakasalini kusaasira n'aguma n'agamba so njagala kutegeeza NRM property ya President Museveni naye I will tell you after Museveni there is no NRM just dakiika emu ngende mpumulemu Mulindwa nti wasigaddeyo akaseera kano before delegates conference bingi ebisobola okukyuka do you see bana ababiri omu okukkiriza final nti gundi nze nkivudde nakugambye dakiika emu yokka nakugambye wish ya
Mwami Museveni nga ssentebe wa NRM nga president kyayagala kye kigenda okubeera. Naye obuuziza nti Right Honorable Kadaga implication ki, effect ki ku Busoga nga community nayo teriiwo. Lwaki? Much as mu kalulu ka 2021 NUP ne opposition tetwafuna babaka mu kitundu ekyo, naye kuba president era twawangula, wandirowoozeza nti mu kiseera ekyo yandibadde yeprovinga. Nene kyali ekyo even before yaliko speaker wa parliament ng'ali influential, ng'akolagana n'ababaka, ng'alina ababaka bangi. Ekyo kyandibadde kirabibwa, effect yandibadde erabibwa at that time. Yabeerako ng'ali very strong, ng'atambula n'agenda mu constituencies ez'enjawulo, yandibadde asobola creatinga effect mu budde obwo. Right now effect eyo teriiwo. Naye kye nnyinza okubuulira ekyenkomeredde ne bwe tunaayogera ebyenkana bitya wano, Mwami Museveni mmanyi n'okumanya ne bw'aba akyusizza bukyusa decision ng'abadde alina kyalowooza ng'agenda kikyusa mu nnaku Mwami Mulindwa z'ayogeddeko, era kyennyini kyayagala kyekigenda okukola, kyekigenda okukolebwa, kyekigenda okuvaayo. NBS egawumulamu ddakiika emu oba bbiri tujje tunulireko ne ku bifo ebirala, but also ne allegations ziri kukolebwa camps ez'enjawulo, ensimbi, okugulirira ba delegates n'ebirala. Bwe tujja awo njagala tuteeke